kati bakaddeyo saba kunyambako banfulumiza wabweru nasooka mugaso kolendemuko kyalinamu ebinsumbuwamu tujja kwogera enkya ku makya nenziramu ne munoonyaako nangamba kati omwana ali mu bbugumu kyankwatako nnyo ekiro kuŋŋamba nti omwana ali mu bbugumu Dubai wandagiddeko ama Dubai ne mukyala Nyondo era kati mbeera mama Dubai. Akaseera ako twagala tumanye omwana lutuusa okuzaala akaseera ako ng'omwana nazaala wali obeera ludda wali wamala okumuzaala omwana oyo wadda ludda wa? Akaseera ako nali mbeera ku yuni. Mwenna abatulaba abali ku Nyondo Media kyemmanyi abasinga mwana bakatambika mwana muwala ono omwana yazaalira wano kuduungu naye ng'ate embeera gy'alimu bajayitamu si nnyangu. Mbalamusiza mwenna mujebaleko gyonna gye mukolako ba gye mutusizako engalo olunaku olwaleero. Bannaye mubale kutufolowinga, mubale kutwagala, mubale kubanga ate mutambulira wamu naffe buli kituukayo kyonna ne mbeera nga mulaba ate ne mumanya ekigenda mu maaso wane ne Dubai Kuduungu. Mukola ky'amannyo mwenna basubscribinga, mukola ky'amannyo abatanaba musubscribinga nate mukwate kade kibe nga kibayambako mu teekayo ekintu kyonna ekipya mubeera mukiraba ate ne mbeera nga mujoyiningirawo nga mutambulira wamu naffe. Omwana muwala otwamulaba katambika katsuji naayitaayita mukawo ku mbeera ye alina bebi we muto nnyo ebiseera ebisinga si kirungi kujajinga bangi bafunye embuto bazigyemu naye teyajjamu lubuto nasigala nalwo so agenda kuba nga atubuuzaako esaawa ntumanye ali luddawa era kyekigenda mu maaso bebi ali atya yenga ye mama w'omwana ali atya amanye tugamanye agenda kuba nga tweyajulira amanya ge nate atumanyeko gy'ava ewaka e Uganda ate tutandikirawo tulabe ekigenda mu maaso tho tuba tukyali awo bebi tukyaranginga ate ne wetufunidde abagenyi era nga tuva ku eno interview tugenda genda bulambalamba ate ku interview ba abantu bangi badde babuuza nti ate bannange Sofia byakomawa Sofia yaziikibwa Sofia kyekigenda mu maaso abantu abaagala okumanya ekigenda mu maaso tuva ku eno ate emboozi ya mama bebi tubulambalamba tugenda kuba tugenda ku mboozi y'omugenzi Sofia ayongera okuba nga ate awummula mu mirembe yonna gy'ali. Ngalo tubuuzeeko maama tuwulira amannya go ne gy'ova e Uganda. Balamusiza nnyo banyago ne bassebo amanya gange nze Nampima Lighton ndi mu Uganda mbeera Lugazi Mukono naye nga mama wange abeera mu Okutambula yazaalira wano e Dubai omwana wa mwezi 10 So Uganda gambe bawa Lugazi Mukono tata gyali ya tata gyali abeera Lugazi mama abeera mu Okutambula ekiza tebabeera wonna naye nga nasinga kukola na mama ojja Dubai ndia najje Dubai nga nze kuyambako sister wange Doreen muyambako n'omwana bwe yavaamu ne muviira ntandika okukola nali nkolera Ujumira mu nnyumba era nga ebyomucyumba ebitali byangu naba contract nenvaayo naye era nga tebyali byangu okuvaayo bbanga kyeryo yali 2019 tuli mu 2020 paka 2020 then awo 2020 omugumu nemberawo nga nkola part time nakitegeera nti ndi lubuto nakoma okukola nga lwa myezi 7 so nayagala ogenda ewaka kuba nagoba ku bipapula ebintwala ewaka byonna nate nentuka ku kisaawe ne baŋŋaana fuluma ne baŋŋamba sikyasobola fuluma nekomawo ensonga lwaki nazaalira mu Dubai. Tata w'omwana ali luddawa? Tata w'omwana simanyi nawulirako mu be baayoola emabega akawunti bonna baabayooleramu ne bamuyooleramu ndudde kubanga nkyali lubuto simulabangako
nafunako omuntu eyanyambako awo naye natuuka ekiseera naye natendewalo wenafunidde mama Dubai wandagiddeko mama Dubai ne mukyala Nyondo era kati mbeera mama Dubai. Akaseera ako twagala tumanye omwana lutuusa okuzaala akaseera ako ng'omwana nazaala wali obeera ludda wali wamala okumuzaala omwana oyo wadda ludda wa? Akaseera ako nali mbeera ku Union Alphadan Building ne landlord wange naye we nalemera okuyitawo ku ttawe nga baŋŋaanye nanyambako awo ne hospital bills nampeerayooko naye nga tutesezza nti ngenda kuba nzimu wange amaliriza okuzaala nate ekiseera kyatuuka obugumiikiriza ne bumugwako kuba tatalesa omuganga ya myezi 3 okubanga ssente ezasigadde mu ddwaliro tuziwaddeyo nemba nga sinatandika kukola kuba bansala busazi bwatyo bweyanteeka ennyo ku tension nga yeetaaga ssente ze okunoonya kats nanyamba mukuyita mu kats nenzoleramu mama Dubai naawe mukyala Nyondo. Mam Dubai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawe tuli akuba kulaba salamu. Abalabi ba Nyondo Media mwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okoli somwana. Mam Dubai kulika baby. Buli yovuga atuzalireyo mwana ng'oli awo. Wali buto mpola ko mwana alina okujja. Ka mwezi gumu. Mukulike munnaye. Omukyalo yakutuka katya? Omukyalo ono nze nali ndi awo ku ssimu yange manye nvaako n'abaana bangi. Nangamba yenze omwana akasi bwe yataddeyo saba kunnyambako banfulumizza wabweru. Nasooka mugaso kolendemuko kyalinamu ebinsumbuwamu tujja kwogera enkya ku makya. Nenziramu ne munoonyaako. Nangamba kati omwana ali mu bbugumu kyankwatako nnyo ekiro okuŋŋamba nti omwana ali mu bbugumu zalisa 8. Ate nawo ngaliwo nangamba omwana ebbugumu muli mama Dubai oba olina wotuyiza wonna. Bino ebintu ebimanyi si kupapira bantu. Nangamba oli luddawa? Nangamba ekizimbe gye yali ne mugamba kumpi ne wano. Kati kandabe tuwasobola ofuna dereva kukima. Dereva nasooka ambula ekiro ekyo. Ne tumukeera ku makya omutima. Ekiro yampeza 8 twasobola twogera naye nga wemugume kati keera nnyo weetegeke. Mwana tumunonayo ku makya. Mamaze wandoza kati nnaku lolesi lwakubiri. Olunaku lwakubiri. Kati nteekateeka kyeriwo. Nteekateeka era tata w'omwana ewaka ewaabwe toyinagwo omanyiyo. Nirako namba zaabwe nagezaako bakontaktinga naye nga tebaddamu. Tebakuddamu. Omulenzi ye namba tolinaku wadde oyogerako naye. Naye nga kitundu gye bava omanyiyo. Manyi nti Ntebe naye simanyi wennyini. Omulenzi yani amanyi? Kakoza Shafik. Kakoza Shafik olwozi talina nambayo? Mukowole yonna gy'ali ajja kuyambeko kubanga waba asobola okubeerawo mu kaseera akali wallahi ya Mungu nakati akwasaganyizeeko tulabe nti omwana afuluma atya naawe. Mwite baby. Yogera. Wakiri family. Family eveeyo nga ate singa mbadde mulina akafaananyi. Olina ekifaananyi kye? Oba ekifaananyi birina okuba musimu at least osobola okiteekako clip eyo I think. So kakoza ani? Kakoza Shafik yakugamba abeerawa? So Kakoza Shafik abeera Ntebe. Bazadde be banange tusaba kubanga kyemanyi gye muli era musobola okugobera ne mutulaba. Era nsaba mwenna abeera tuse katambi kanene mu kasharing kasobole okutuka ku bantu abo. Omwana ali wali ali staka. Mwana gali sataka sometimes ali staka naye omwana wuuno baby mulungi nnyo muwala ali so beautiful. So mama yonna gy'oli ky'obumanya Kakoza yakuzaalira omuzzukulu
naye omuzukulu omwagala awangali wano kuduungu omwagala asigale wane nomwana bamumujjeko asigalire wane no munange tomanya nkeera gye bujja Katonda yagera ayinza okuba nga omwana ono agenda kubeera ow'amaanyi mu ggwanga so mwana muwala yasobola okukuza olubuto olwo wadde mu mbeera etali nnungi naye n'azaala omwana so tusaba mwenna abafamily abamanyi kakuuza kyembamanya oba yeti abagamba omwana yazaala era ali wane eno yetaka kuza mwana waka so bagamba nanyini mufu yakola ki akwatibwa wunya tusaba obuyambi bwa mwena mmwe nga nakyo kitugezaako kyonna bamudi bayisaawa na omwana wano wasula ayina okuba kubenga shuwa nti omwana alya ne maama so tusaba nammwe gye muli muveeyo bannange mutukwasaganyizeeko tube nti omwana akomawo nakola ki n'aleeta omuzzukulu era saba kakooza wabanga asobola okufuna akatambi kano yonna gy'ali alisya ate mu famire ye muganda gamba gali ewamu gegalunya kakooza gwe tulimu omukwano nteeka akabebi ayanguweko gwe okuzana kujagana kunomuzaalaakasoboka kyogamba teyagamba kasera kaliwo mwitangani baby anti kale babe Dubai mubebusa Mugambe mwami kakooza munnaye tatawa omwana wange njagala onkwatibwa ekisa guno musaayi gwo okitegeera mukwasize wamu mumala kulanga omwana n'atuuka ewaka munnaye mwami kakooza Shafik mbadde nsaba onkwatireko ntobye n'omwana from day one naye kati essaawa nawe onkwasizeeko kuva nga ndi lubuto saakusaba buyambi buli kimu nakyetuusaako mpaka kutuuka kuzaala tompadde wadde 10 ate saakuteganya kitegeeza olwaleero nziza okugamba gyakuza mwana waka that means neetaaga obuyambi so yonna gy'oli mbadde nsaba ojje tukwasize wamu tuzeeyo omwana ewaka kambuuze tolina simu yonna gy'omuyemba yanazaalawo twetaaga okuba okwogerako nabo naye nekifaananyi kijja kukola bwekiteeka wansi ku vidiyo wali wansi egy'omuntu yennyini bo bennyini bajja bano kituufu lipimba ka vidiyo awo ery'omusajja nabasokoleke obuvubuka bwe bagenda okumukwata bakuze waka mwali mukwata n'akaseera ako ngaokyali lubuto mwali mwakyawagana kati ye omwana amukkiriza nti yamanya nti oli lubuto nakita teyagombako kintu kyonna mbuba omwana si wange eyo kyatugende mugyemu biki ebyo tana kyayogera just yagenda silence Mr. Silence akakooza vayo na George wanayamu akasala kali kanyuma nga muli babiri naye bimala ne bivamu ate byanyo mule mukola ki ne mukasi bakusobera bibasinga n'okunyumira mukasala kali nimbye ntolimbye mchana katabuka sikulimba so munaye kakooza sweet yona gyoli mwakyala mukwatibweko ekisa banagaze nawunya abasijja simanyi lwaki kubanga omwana banagi omwana abeera muntu sawono n'omuntu so tokina kukiisa mu maaso fubanga bwoba osobola lwana nga bwoba osobola kubanga guno gubeera musaayi gwono omuntu mulamba wano bwetulina wasawe tuba ku maama nga mwana nomuyirawo omubiri kikulu ekyo ebinjogerako nali nina omwana agenda Abu Dhabi nimala nengenda Swaihan nebampa documents eza travel documents newe natuuka ku kisaawe nebaŋŋana newangasobola tanga olubuto olukulu passport yange by then yali yabulira abo naye nga nagulawo kesi ku poliisi ebalulaba lwali mu bbanga ki myezi 8 lwaki walinda sweet wali olina okwambala ebigoyegoye biri sokoleke kiddemu ekyo sitegedde ogambye eki waliwo gabi na Uganda ali medium naye munenenene ya airport kuba waliwo gayo omweru
n'abakyala babiri abakolawo abakyala nabo bambuuza osobola otuuka ne bambuuza due date yange ne mbagamba nga 5 May ate nagenda bifo nga kyawula mwezi 8 omukyala ne ngamba olushuwa osobola oyitawo nga twakikutuuseeko ne mugamba yes sinyoko naye nali nyambadde abaya so abakyala abo baali banzikiriza oyitawo kati gayi n'agamba olwesikinga omulimu gwaffe biki tagenda asobola oyitawo waliwo ne bannayuganda abaana bamugamba naye abeera baba bamukkiriza making a lower voice negenda supervisor najja amugamba ono bano wadde bamukkiriza ayitewo nawuliramu ennaku kuba abeeru namanya mbasudde mu buzibu ba supervisor nawulaba nga abayita nabaganita akogerana namwe manyi period kwetukuma abantu ng'okufuluma myezi 6 nenga omunagala yakyonoona nenga omunagala yakyonoona naye nga nali kuba n'ensawo baali bamaze ziteekayo nagala nakyo ensawo zimaze babadde bamaze okuyitawo ng'ekitegeeza gwabamanya Abannayuganda balaba edduka abo ababeera obalaba documents zange zaali nnyingi ne bagala documents zange akazituddeko ssente nnyingi ne bagamba yes sente zensigazaawo bwemasigadde muzaala it will be too much expense ate nga sente sinazikoseza on travel documents ne bampuliza ne bagamba you can understand naye gawe Munnayuganda n'agamba so byonna Munnayuganda yanjemesa okuyita okusaawe kyokka onakafaananyi kyotaddemu tosobola mukuba wali ku kisaawe n'okusanga ekirala ebimu wamunabijja omwami yagala kuweereza ssente oyitewo n'omwana oba kyagala obuyambi okumwana era bwe bumuwa obuyambi kuba tetubona omulaba era okuyitawo naye singa first of all omwami oyo kakooza soka atukolere gundi bagita batya marriage certificate kubanga eri very important yes kubanga abaana bayinza okulowooza tebawulira waawano abalina okumukujjako bamutwala esatu bamukulize mu baana baawano aberenga waawano kiraba so nokuba ne marriage certificate so tukwataganye wamu naawe mwami kakooza wadde omukyala omwagala batomwagala naye ensonga enkulu mwana wo okubanga omuki musaayi gwo afune marriage certificate then ebisigadde tukwataganye wamu tube nti ngawolaki afuluma n'omwana akuliza omwana we wakawono kiri expensive olabulamu bukaluba ng'oli bwomu waneeno ku ddungu ng'oli bwogu ne bukulemerera naye ate ng'olina omwana ate bujje so tusaba mwenna abali Bannayuganda bannange era nga bonna bagambye nti ekintu kuyamba gubeera mutima ate ebiseera ebisinga tuleme kusaliranga bannaffe misango lwaki yakola bwaki nga wona kumusalira musango sooka olabe akaseera k'embeera gyakola ki gyali mulamu bwesi oli omuntu atasobya n'ebiseera ebisinga tulabasubiza abatulabaza baki nzabalala so go wenawe n'omwana ali wano mu Dubai oyinza okuba naye ak'okulyanga oba akakero ka sukaali oba nga ki so katonda yagaba empeera yaddizaawo so okuyitawo nako nokasobola mu Dubai mugaba balambe byaliwa kano kaki kasukaali kake so n'omukyala tumukwasaganyizeo kubanga naye alina famire naye waka yavaayo tiyajja wano nti gavumenti emuteekamu ssente okiraba sigamba no gavumenti emuteekamu ssente nti no aliwo okubanga lukimu akikola ki akisobola naye alina famire so tukwatagane wamu naye ne tukole ki muyambeko nange ndi abanswiddeeko abaana babiri ndi awo banne mwami gakooza ku lw'omwana si ku lwa mukyala kale ku lw'omwana bannaaye bebi mulungi omukyala afuluma awamu n'omwana tweyanziza nnyo tweyanzeege abasobodde okulaba mukyala ka vidiyo kano katuuke ku mwami kakati nsookera ddala okwebaza mama Dubai awamu ne mukyala Nyondo olw'omulimu guno gwe mukola buli lunaku buli kaseera okuŋŋanya abantu ababeera mu bizibu eby'enjawulo nsookera ddala okubeebaza bannange obutakoowa bannaaye n'abantu bennyini ga mubayitamu buli kaseera sookera ddala okubasiima nti mwebale nnyo mwebalire ddala ne mwami kakooza yonna gy'oli ku lw'omwana ndowooza si ku lwa mukyala ayinza okuba munnaye naye nga ku lw'omwana omusaayi gwo guno bambi omulanga tukubye omulanga mutuyambeko n'abaana abasobodde mu Dubai asobola bakuba endagiriro waali kenakyo musobodde bangi mutusonyiwa olwa buli kaseera okubasumbuwanga banaye okubasaba obuyambi naye nga kyekyo nze nkomekera neebaza olwa buli kaseera kuba nga tubasaba obuyambi
mama Dubai we balenyo banjidala inshallah Nyondo Media tweyanze nyo tweyanzeeke olwo owamu n'abana Uganda bannaffe bambi obutatukoowa buli kaseera nga tubasaba obuyambi tweyanze nyo tweyanze nasigadde nze Zainabu amina tuyanza Zainabu mazima mu Dubai eriyo omuntu tebakoowa bambi kaseera tumubayitaayitamu ate ebbanga wera twebaza nnyo ne bano bamuzeeyi ababiri inshallah nabo bagenda kugenda nabo batukabya nnyo amazima olwo bamuzeeyi ababiri bataata balambirira naye alhamdulillah bagenda kugenda eri omuntu alina akaterekeka omanyi Nako. Wallahi baramusizanyo. Baramusizanyo bamikwano. Banene bazanyondo. Nyondo yebale kubeera nga tosula buvunaanyizibwa ku bantu. Kakati bakuweereza n'abalala awo. Zabana bafulumye. Mama Dubai. Madubai gwe bankwebaza emirundi emirasi mali omukazi oyo golabo yasibya akakaayo yalina omutima ejjaffe gyonna bagiwaye naye tusaba Mukama ayongere okugabirira kubanga buli kyofuna oba ngambe ntya buli kyofuna kyonna obeeranga kyebagamye nti kigabule buli omu tekiba kiki kyejjako mangu so kati banene ekirala kanzira ku nsonga y'omwana embeera y'omwana oyo sinungi wane Dubai sewaka waffe Dubai omwana oyo yeetaaga obuyambi ate nga bwa bwangu kubanga ebbanga lye bamuwadde lyalina okubeera ng'atambuliramu kubeera nga afuna ebintu ebyetaagisa okubeera ebyawane Dubai byetaagisa okubeera nga abirina osobola ofuluma abyetaaga mu bwangu bambi alabye vidiyo eno yenna asharinge alaikinge akomentinge nayina akasobola okubeera nga ayamba ku mwana ono akaleete se mu bubi obulamu bulungi n'ekirala bana ekyenjogerako omuntu ajajinga omuntu ajajinge ng'ekintu ng'amaze kitegeera kyajajingako yambujandibukomaawo bamuyite kyamaani wa Nyondo Media Farida Ombwati Wange kyamaani zonna ensonga zitandikira eyo owulidde just tubuuzeeko tuleme kuviirako awo ne Safia tubuuzeeko bannange mbalamusizza bannayuganda bannange nze bampita Grace nga nsaba okulwa omwana oyo omwana asobole okuyambibwa ffenna tuli bamaama tuli bakazi bazadde omwana ku ddungu wano obulamu bukaluba bwokya wabweru wokya ebyokulya omwana byalina okulya medication first of all kuba kati ekizibu okujjanjaba kwa mwana oyo singa alwala nakyo kizibu so kyova olaba taata wa mwana yenna tumukoowoola gyali asobole okliaring empapula omwana oyo afulumye nga bukyali kuba tanayingira busikondi omwana akyali mwezi tanayingira akyasobola okufuluma mu mirembe kati kyensaba bambi buli gye nasobola omukwatizaako omukyalo oyo mutumuyambeko asobola okufulumya omwana naye agenda amukuliza e Kampala ng'abalala amiina bannange naye obuzibu bwe tulina omwana ono bamuwulira nga aligenda kuggwako kyensobola si myezi eno baba twebaza katisi no teziri myezi ena giringa myezi 3 twebaza katisi bambi weebale kufaayo singa teyali katisi bambi omwana teyali n'ekirala ekiriwo Rozet omwana ono alina omukyala eyamuyambako n'omukyala eyamuyambako yakwata ebipapula by'omwana kale yakola kinene nnyo kuba yamuyirawo omubiri naye tumwebaza kuba si byangu naye tumusaba mu mutima akwatibwe ekisa ku mwana ono amuwa empapula labe ekyo kyekinazaawo ayambe ku lw'omwana yakwata zizo wakatana kintu kyagenda kukola nga sipapula zinena akubanja sente yamuyambako ku ddwaliro n'okusasula buli kimu kati nantadde mu ddwaliro mba ninaziwaye naye waliwo ababadde baŋŋambyeko nti ngende ku foundation lwashdeya kuba nagenze mu ddwaliro Redens
ne baŋŋamba nti batwa period ya myezi 3 okasula balance yali asigaddeyo omwalo gumu naye bwe natusa ne baŋŋamba zikyali tebanaba kuteekayo tukyalinayo period emyezi emirala 2 kati waliwo abadde yangambye ngere ku foundation erashidiya mbanyonyola babasobola okupayinga ezo ssente kyenjagala okugezaako naye mba nina ogenda nezo empapula zange still nti kyembanyonyola already n'empapula nzirina kyekimu nti era nemba ngenze ku poliisi akimanyi bulungi omukyalo oyo kuba ebisinga nabigobanga buli kimu akiraba era yagenze oziwamba nga akimanyi nti za mugaso nnyo lwansonga buli wengenda noweba poliisi ngensanze nembuuza lwaki ndi mu overstay nowemba sinyonyodde empapula ezo zoogera lwaki buli kimu kyatuukawo kuba naddalawo ku immigration ne baŋŋamba tusobola kusasula fines mpaka nga passport ye empya efulumye soka tukwembadde ntambulira mwe ne police later eraga nti obuzibu obuliwo buli omu nti talina marriage certificate mama shimi yadde omwami gwatugwaddeko ayogereko naye amashimi mulwadde nakusaisa okulaba enaku nokushana mukwano endogiri mukyeko jebalekaga temutudde naye nga mulwaddemu naye alina omwami byatukwasaganyisa naye tulabike nga tujjayo ki marriage certificate kwata kyagenda kukola nga takiina yadde wagendayo ku foundation ejjo naye amashimi natugande tutasobola agenda ntakola ki nga tagiina kati buli ali eyo yenena ng'asobola okuyamba ku mwana ono bambi tubasaba mumuyirewo kumuvuga asobola okufuna omwana we bantu bangi bajjamu embuto si byangu ebyokuguma muntu n'ozaalirawo kubanga kitwala ssente nnyingi ate n'abaana abali wano mwena mwegendereze ba boyfriend bemunyina abasinga kubanga olwali luno omusajja akulaga omukwano wano esinga omala ofuna obuzibu beefuula nakubulokinga ekyamazima mwebereremu buli mwana kuba kyeyo ng'olina boyfriend mulimu abalungi ne mulimu n'abantu abayaaye obungi naye nga kubeera lavuniga kadde mwako muteka mu kamera wiki kaddemu olina kubeera ki agambye Farida agambye chairman wa Nyondo Media mbu wanene Dubai okumalako olina okubeera love nigga si bwagambye true love no love nigga kye otegeezezza ki just mbadde mbulira ku baana abawala bangi oba mbajja tebamanyi Dubai efaanana etya kyofuna abaana bagwa mu bizibu oluusi ovasity oluusi talina byogera oluusi embeera eremererwa nagenda kukyatandikoza okitegeera naye abaana beebereremu bambi wano ku ddungu olutu lwawano si lwangu omwana oyo muzzayo Uganda si kyangu yo wali awo naye akyabulako omutwalo gwaddira mu mulamba ne zino eno yamuwola yamukwatidde empapula sente ezo nyingi wallahi sibula ku bantu Safiina tukite abalabi ba Nyondo Media banyaganyiza nax.fax sobola kompyuta Safiina Katala bambi abalabi ba Nyondo Media bambi tubeegayiridde muyambe ku mwana munnange Okay, so bwetu tabule na kulwalero tusaba mwenna bale tukwasaganyiza wamu temutuko kubanga naffe tusala kukola ekyo naye nga wiki yabadde ku kamera bana isijja kulaba kubajukiza ate ba Speed Express Tours and Travel Sophie tuwena ku Sophie nenga mbajukiza ate Speed Express Tours and Travel okubanga ate batuteka mu sendeka fa Nyondo Media era nga batambuza abantu amawanga nebera nga bafunya hotels batambuza wano wali era go nali waneno mu UAE gola kola visa change gena masule nga tokosa Speed Express Tours and Travel era nga bakwane visa okuva mu nsi ezenjawulo ayine mbajukiza n'aba Brewster Coffee Academy Brewster Coffee Opposition Academy nenga ali nabo bakugumu kusomesa abaana obwa barista baina branch wanene Dubai baina ne Abu Dhabi mpozi ne Uganda waliyo branch empya go enene kubanga ate okuka kubiye mwanyi gena masubire mukozesa aba Brewster Coffee Opposition Academy era nga namba yabwe kweri ate ku mutimbagano gwaffe banaye mubeere bulungi n'Nyondo Glim tulina ebizige bya kamera kimu kyonna tunadde olundi naye nga atakumira mpeera abatukuumire
buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, beddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 7 2 oba noti 7 noti 8 2 3 6 oba plus 9 5 8 9 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Mugamba mutya baganda bange. Kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kye kizibu kyoyina, oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah. Gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa, onoonya ya bbanga ki, onoonya nnaku mmeka, nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngamba ennaku 3 oba emyezi 3. Ansa eri emu yokka ye Speedy Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai, oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Ansa ye Speedy Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya, tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyaako Speedy Express Tours and Travel. Yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels, okulambuza Dubai, okunoonya ku kisaawe, okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi. Gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba. Ansa eriemu Speedy Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda, Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay oba oli mu katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa. Speedy Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Abawagizi baffe abalungi abanyondo green bannange mwebale nnyo mwebalira okutuwagira era mwebale nnyo okubanga ate mutwesiga olw'okusaba kw'abangi okuba nti ate tubongeramu products kubanga mweyongera okubanga mutwesiga n'abaami badde mu complaining nti bannanga banyondo giri mufaata abaami nga mutusuuliridde ate nga nammwe mwina ebizibu byammwe n'olw'ensonga eyo twasaze wahe tubeere nga nammwe tubakwatako era ensonga lwaki tewalese ku ddagala ery'amaanyi g'ekisajja jjukira nti abaami banene bagende bawangala waneeno kuduungu olw'embeera ey'obudde olw'okuba nti tebalina abakyala waneeno kale ne babeera mu mbeera eyo ne balwawo kubanga ate bakwasaganya ekyembeera y'obulamu ne kiba nga ate kibamalamu amaanyi g'obusajja ate agali nakyo era n'ekyokuba nti ebiseera ebimu abaami batuuka mu kiseera ekyo kyagala okuba nga alina omukyala n'agenda maaso n'abeera nga ate yemazisa nga akozesa akasabuuni so ekintu ekyo twagezezako kubanga ate tubalwanirira mubeere nga ate mudda bujja era ntuleeta ate eddagala eryo ligenda okuba nga ate libagogola mwana wattu mubeere nga mudda ku mulamwa nga bwe mwazaalibwa katikayo kano okalaba okalengera mukwano eddagala eryo tuliyina bulambalamba just olinywera ku caayi n'obeera nga ate odda bujja abakyala nga nkomyewo gye muli bannaye ekyensoso kyo tukyakirwanirako ddala bannaye mukyala lekera okubeera nga munnange olabika bubi leka ka passport kanene ke kaba kakutunda
omukyala anyirira anyuma okulabako n'olwensonga eyo nga ffe abannyondo giriimu era twasalawo kubanga tubaleeta products ez'enjawulo ezibateekateeka ekizigo kyaffe munnange tekyerusa ng'owenna ayagala okuba nga tulabika bulungi oyagala kusigala mu kkalayo tukutabulira ekizigo kyo nobeera ng'osigala mu kkalayo oyina mbalabe oyina black spots mwana wattu tuzijjamu ffe abannyondo giriimu n'onyirira nobeera ng'ate olabika bulungi ddala era nga baga yaffe gyetupakingamu eya Nyondo giriimu bweti bwerabika mwana wattu so oli yenna wajja nakwetera ebintu nga talina kantu kaneeno mugambe munnange weerimbye nedda tetwetaaga so n'olwensonga eyo tulina n'eddagala ery'okukyalira ensuko abaana batakyalira nsiko oba oliawo ng'oyagala kwongerako eddagala weeriri mpozi n'ekyogo ekyomu mazzi n'ekyogo ekyomubizigo nakyo tukirina tulina n'eddagala lirisala ku lubuto egamba oyagala okuba nga ate ofulumya ku bicaafu okuva mu lubuto lwo era n'obeera ng'olusalako mwana wa nnyabo tuluyina era nga wala products weziri wano nnyingi nnyo zemmenye ne zesimenye eddagala eryamugaba eddagala ery'enkovu mwana wattu nalyo lyaze eddagala eryamugaba n'ery'enkovu nalyo lyasomye jangu obeere ng'ate odda bujja otuddako ku sayidi eno bannanga abakyala ku kyenviiri tulina ebiviiri biibyo oyinza okuba nga weetaaga biviiri gy'obeera oli nga twetaze ffe tukusibe tubikuleetera banabeera mu biyumba nga oli bannama basobola okubasiba nze ebiviiri bino mbibaleetera buli kimu kyonna nkikola delivery temufaayo so tulina braids zonna tulina ziwiivu tulina ziwigs enviiri zonna tuzina buli kika kyonna kyobeera oyagala temutya kuntuma yonna gye muli nobeera bimeka ate ku bbeeyi ensaamusaamu nja kuba nga mbaleetera ebiviiri ebyo musibe kaviiri mulabike bulungi nnyo naye wagagedde okutuuka ku ssente n'ogamba nti ffe tukusibe ennyondo wetini mulungi nnyo mu kyokusiba enviiri buli kika kya nviiri kyonna kyoyagala mukugu nnyo ate ng'era akoowola abaana mwenna okuba nga mujja abayigirize okusiba enviiri ne make-up musufu abayigirize okusiba enviiri ne make-up jjukira nti omulimu ogw'omutwe tegusingika so jangu obeeko nekyoyiga mutwe buli olyaga wona ensi tegenda kubanga ekulima engoye ezizo nazo tuziyina mwana wa nnyabo oyagala kwambala akagoye akakabi so nako tukalina nga teziva Uganda ngoye nnungi nnyo tweyunire tubeere nga ate tukwambaza obeere nga olabikira ddala bulungi ddala olw'okusaba kw'abangi ddala abaana bali mu biyumba bambi bagambanga bannange Rozet singoondetereddeyo ku bbumba singoondetereddeyo ku bijanjaalo singoondetereddeyo ku bushera mwana wama byonna twasazeewo ne tubireeta tulina ebijanjaalo tulina ebbumba tulina obuwunga bwa kasooli tulina obuwunga bwa mwogo tulina obushera tulina byonna ebya Uganda amatooke mayuuni mwana wa nnyabo mwenna nga omwasazeewo mwagala muzigo byonna twasazeewo okuba nga ate tubibaleetera kubanga mmwe abaasabye yenze Nyondo Rozet ate nga mbeera mbaweereza ku Nyondo Media mwebale kutwagala naffe tubaagala nnyo.